Hajjati Zuula abyonoonye anti abakyala abazaalako bamwevuma lwa kuboonoonera katale kusaba olaba akatambi kano n'oluvannyuma tweyongere maaso. Waliwo abantu ttima bagambye mbu abasajja mwenna temugeze ne muwasa abakazi abazaalako edda balina abaana kati sebo tubeesonyiwe. Kati kabatawuliriza kino. Kino ngenda kyogera nange mwenyini mu maaso eyo nyinza okuwasayo omukyala ng'alina omwana. Naye amazima gasigala maki? Mazima kabaako. Amazima amatuufu gandibadde nti omukyala bw'oba ogenda mu bufumbo obupya kwata abaana bagabe mu kika kyabwe ogenda ozaala bw'ogenda obyala bo mu makaago. Amazima amatuufu bwe gandibadde kyegamba kya ddala kabaata. Amazima amatuufu gandibadde nti bw'oba ogenda mu bufumbo obupya genda ozaaleyo abaana omwana gwe wazaale bali mukwata omuwe waabwe. Abakazi mwagala nnyo abaana bammwe kyekituufu naye omwana ne bw'oli mwagala otya oyo omwana tasobola kubeera wammwe. Tabaata waliyo omuntu eyali azaddeko mu famire ng'abali kirimu bonna baafa. Babeerayo naye nga tebayinza obutasobola labirira ba mwana we. Ne ku kijja lwaki tugenda okuziika mu kijja nga waliyo ensiko ng'aliyo abaana b'ozunga nabo batwale balime ebijja. Lwaki oyagala ogende mu bulamu obulungi olyenga enkoko omwana wo alyenga entulo okuba aliwa. Kwewala bizibu nga bino kabaata. Kwewala bizibu nga bino kabaata. Omanyi nti abasajja baweeredde abaana nga bakitaawe bali eri mu ludo. Bangi. Omanyi nti abazadde bakuzizza abaana. Omwana n'akula ate n'anoonya taata we ebirungi n'abiwa taata we ate abalina na sente za kitawe kya piki feya. Nono yenyini abaana badde abaweerera nga ababe ono bwe yekyekugamba kabaata nno kankubuulire kankuwa amawulire amalungi. Teri kintu kizibu mu nsi muno nga kulabirira muntu. Teri kintu kizibu mu nsi muno nga kulabirira muntu. Nebakuwa omuntu ogwa kabaata omuntu alya omuntu alwala omuntu ayambala bakyusa paadi bakyusa engoye bakyusa ebisenge ekitanda omwana wo kyeyasulanko nga muto sikyagenda osulako nga akuze esapatu yali ayambala nga akuze agenda kugikyusa akyusa buli kimu paka lwakula kabaata n'omala okukuza omwana laavu n'agiwa kitaawe yalinga muraga. Naye ng'omusajja obadde eri otoba n'abaana okera mu nnimiro n'olima kasooli kabaata. N'okwata kasooli n'omutwala kuno n'amugira n'okwata ennimiro yonna nga bw'ogikungudemu n'osasulira mu school fees omwana agenda asome. Naye nga taata gw'osasulira school fees ali eno ku dancers akuba raga mu muyimbi. Kabaata teri kintu kibi mu nsi muno nga kulabirira mwana gw'otaazaala naawe oziwayo naye ziba zikuluma. Ziba zikuluma kati kabaata no kankubuulire osobola okubanga ewaka waliwo olwana lwotazaala ng'olinawo n'omwanawo n'ogenda mu tawuni n'olaba kagatta akalungi n'otyo kagulira omwanawo ng'ogamba nizo kamugulira ate oli nga sirina zimugulira n'owuuzika nga kagatta okalese naye ng'omwana wo wandimugulidde maama n'awuutamu supu naye otya okuddayo n'ekifi ekimu because waliwo ow'omulala gwe bajja bazunga naye. Abakazi mutwala abaana ewaabwe mutwesonyiwe. Ensonga za Hajjati Zuula zikyakutte wansi ne waggulu era nga zireetedde abantu bangi nnyo okwebuuza ebibuuzo nga bwe babyeddamu naye nga tebitegeerekeka. Ku sayidi eno eya Hajjati Zuula ebintu byatabuse ate nga byononekedde nnyo ba single mothers nga buli musajja avaayo akakasa nti kino Hajjati Zuula kye yakoze kyongere okubuusa abasajja amaaso, kyongere okubeera nga kireetera abasajja okubanga balowooza nnyo nga tebanaba kubeera nga bagenda mu bikolwa eby'omukwano ne ba single mothers kubanga bajja bafuukira akabasa nga Hajjati Zuula bw'afuukidde Haji Ali akabasa era nga abasinga bagamba nti bw'otaba mu bwangu nnyo omukyala eyazaalako wandibadde omulekera abasajja abazaalako dda already. Sinakindi omukyala eyazaalako n'omwesonyiwa n'ogenda ofuna omukyala atanaba kubeera nga ate munnange azaalako kubanga singa ofuna abakyala abazaalako nga bw'olaba Hajjati Zuula oyinza okukomekereza nga ogudde mu bizibu
bye bimu byennyini. Waliwo n'omusajja wano omulala kamukulage katono tweyongere maaso ng'ayogera ku bakyala oba abazaalako. Butereevu. Bw'otaba ku bwangu nnyo bulaaza omukazi eyazaalako mulekera abazaalako. Bw'oba omanyi nti oli muvubuka nga tozaalangako mwana n'omu ku nsi kuno, omukazi eyazaalako mulekere abazaalako. Si kirungi kutandikira mu magoba. Abamu tebajja kwagala bigamba kubiwuliriza, naye si kyabulabufu kutandikira mu magoba, kuba omukazi eyazaalako mumatiza olina omumulabirira ate era ng'omusembeza kumpi n'abo be yazaalako. Kati golaba kyabulabufu omuntu okubeera mu myaka 25 oba 27 tozaalangako yadde akaana ng'otandika kulabirira abaana ba mukazi abalina ne kitaabwe. Kuba ekyo kyolina omukolera okusiima, ate era nga n'abamu ne bw'omukolera ebyo tasiima. Omukazi eyazaalako bw'omugulira ekyokulya ekirungi, awo wajjukirira abaana be nti okulya ndidde naye oba abaana bange balidde ki? Kitegeeza talina kisobola mumatiza okuleka nga abaana be obamusembereza kumpi. Nga te nabo bona abasembeza okumpi muteeru gwennyini. Kati omukazi eyazaalako bw'otaba ku bwangu nnyo mulekere omusajja eyazaalako. Yasobola obbapambana, kuba omusajja eyazaalako waliyo ebizibu ebimu byasobola okwandolinga nga gwe abatannazaalako tosobola bihandolinga. Waliyo ebimu ebisobola okuba nga bikunyiiza nga ye asobola obbiraba n'abiwumbawumba ne biyitawo ng'atabirabye. Enjogera ennyangu yadde temwagala kiwulira, omukazi eyazaalako mulekere abasajja abazaalako. Gwe abatazaalangako mwesonyiwe bw'oba toyagala kugwa ku. Yes, butereevu. Ezo nno nsonga za Hajjati Zuula zonna ng'era abakazi abazaalako abazaalidde leenya abaleetedde ebizibu. Buli omu ali mu kubeera nga munnange ate abasuula bbeeyi alaga nti tebasaana kubeera nga ate munnange bawasibwa oba nga bazaalibwamu abaana abalala, kubanga bw'oba muvubuka nga otandika butandisi ebintu ebya famire n'ogenda ogwa ku mukazi eyazaalako naawe n'omuwasa n'omuseewaka, kitegeeza obuvunaanyizibwa bwonna obw'abaana be yazaala ogenda kubeera nga gwe abwetisse, gwagenda osasula fiizi, gwagenda obbagulira engoye, gwagenda okubayiirawo omubiri, ate nga mudda bayinza n'obutakusiima, mudda bayinza n'obutakujjukira, ne bakula ne banoonya taata waabwe owaddala ne balyoka bamuwa ebirungi bye bandibadde bawa gwe eyakola ki eya babeererawo. So buli omu ali mu kubeera nga advisinga abavubuka obutagenda mu mukwano n'abakazi bazaalako. Temuyina nsonga lwaki mugenda mu mukwano n'abakazi already abazaalako ate gwe nga tozaalangako, mpoziko ng'onoonya bunoonyi kwavuwala, onoonya bunoonyi sente kukuggwako. Naye nga bwe tweyongerayo mu mawulire amalala, ye Bobi Wine obubaka bwe yabuweereza Gravity omutujju okumukubagiza akukufa kwa maama we bwewunyisizza nnyo abantu. Lwabadde lunaku lwaggulo ssaawa za kawungeezaawo, Gravity n'ata obubaka ng'agezaako okubeera nga munnange ate agezaako okukungubagirako ku Gravity, naye abantu beewunyizza nnyo omusajja Bobi Wine okukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo, okusinziira ku Gravity engeri gy'ayisaamu Bobi Wine eggaali, okusinziira ku Gravity engeri gye yavoolamu Bobi Wine, naye Bobi Wine ye n'amulaga One Love n'ateekayo obubaka obukungubagirako ku maama we. Kwegamba yeewunyisizza nnyo abantu era yaleetedde abantu okukkiririza ddala nti ddala n'omusajja wanjawulo nnyo mu basajja bonna. Ye musajja gwokola ekikyamu, ye n'akulaga One Love, n'akulaga nti ebyo byo tubizizza ku ki? Tubizizza ku bbali. Mulimu ne ba foot soldiers abadde batandise okuvuma Gravity. Kwegamba mu kaseera kano ak'ennaku nga bo bali mu kulabika nga ate munnange bavuma Gravity, naye bonna posti eyo yabasirisizza.
babadde tebakisuubira nti omukulu asobola okukola ki, asobola okukikola. Kino nno kyakuyiga tinewankubadde politics bwali naye ate n'obuntu bulamu bulina okusigalawo. Enkolagana mu biseera ebyebizibu erina okubeera nga ate munnange esigalawo. Obuntu bulamu mu tayimu ey'ebizibu bulina okubeera nga munnange busigalawo butereevu. Nyongera okujjukiza tubadde kujjika media era nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Tutera kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video no ojja kubeera nga ogimperedde like mu batulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatwebera waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Ky'oba okola kiri kimu, weekuumire ku mukutu guno ogwajjika media, likinga video eno, subscribinga, bw'oba olina n'endowooza yonna osobola okubeera nga oginteera butereevu mu comment section. Bw'obanga olina ekintu kyonna kyagala okubeera nga ate otuwa bulamu, osobola okubeera nga butereevu okiwandiika wansi awo mu comment section. Tujja kuba tukyusaamu oba nga tutereezaamu nga bw'oyagala kikolebwe. Butereevu kale muzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.